vote yebogeze ebyo. Akakiiko k'ebyokulonda kavuddeyo ne kagamba nti kagenda kukozesa data gwe kakozesa mu 2021 after 5 years. Nti lwaki UBOS eyabala abantu mu Uganda mbu tebabala bulungi okwala kwabwe tekutegeerekeka. Knowledge nti omuwendo gw'abalonzi Electoral Commission gwe yayina mu 2021 gwe muwendo gwe nyini gwegenda osigaza. Nga mutabani wange oba mutabani wo eyayina emyaka 14 by that time esawe na ine emyaka 19. Eyayina emyaka 16 esawe na ine emyaka 21. Neba gena ko isabali niba nayi ettamire liri ku bantu ba ettamire liri mu bantu ba NRM zisiraba ngakona mu nsindala yonna bane abasajja basiru abasajja n'abakazi abo basiru ekyewuunyisa after 5 years okozesa data aiseke emyaka 5 tigogenda okukozesa ekyewuunyisa bano bakanywa mugule aba NRM bo bagamba nti mu register yaabwe bayinamu abalonzi milioni 2 mwezi bakanywa mugule bagamba akakiiko k'ebyokulonda kagamba kalina milioni 2 kati NUPS nga abalonzi abangi mu ggwanga tennayogera bwe kibanga bano beegabidde 2 bano beegabidde 22 kinza nti NUP ena milioni 40 ez'abalonzi abali registered kituba tukola ensi erimu abantu obukadde 45 NRM UBOS eyabala abantu yalaga nti abantu abatuuse okulonda mu Uganda bali milioni 23 n'ekitundu. Abatuuse okulonda ku milioni 23 n'ekitundu ezituuse okulonda Electoral Commission egamba inako milioni ameka 2. Kitegeeza esatu teziri registered. Yo NRM egamba ku milioni 23 n'ekitundu inako abalonzi milioni 2 mwezi mu 2. Takakadde akamu n'ekitundu akasigaddewo keka NUP n'ebibiina ebirala ebisigadde. Kyokka nga NUP abawagizi beeyina bakubisamu aba NRM emirundi 4. Kitegeeza nti NRM bwe beeyina abalonzi 10 obukadde 22 NUP ina obukadde 4 mu buno obw'abalonzi. Eyo yensi mwe tuwangaalira eyaba ekulemberwa abajega abasiru abawuta bombatu ne mulimu ebintu byewuunyisa omuntu alina emyaka 25 ana osobola otya okukiza omuntu emyaka 9 nti yakutegeerera biki byagenda okutegeerera ndowooza mulaba bye bakola obusiru n'obuwuta bw'emyaka gye balimu ebyo bye bakozesa. Protestive vote gwe n'omuna Uganda alowooza nti eriyo tibyabaka magenda keerenkya ku makyalangire Bobi Wine nti awangudde akalulu ebyo oli ku bibyo erina kubeera pressure ne force gitulina okuteekawo mu kitwa protestive vote batulangirire lwa pressure so si lwakuba nti kibadde baagala nga bolaba Kawempe balangirira nalukola nti awangudde lwa pressure gye mwateekawo ye yabalangirizisa ekyo pressure oba kitegeera tulina okuzimba eggaali ng'omukulembeze ffe byatugamba ku buli kitundu yonna gy'oli gy'olondera kakasa nti olina group gy'oli nayo ekitone nnyo nga y'abantu 10 buli atudde waatudde beera ng'okimanyi beera sure nti olina group gy'oli nabo at least ne beba y'abantu 10 ng'omulimu gwammwe resistance teri kubba kalulu ekyo kimu tulina okukaserebulatinga tulina buli omu alina okukakasa nti akalulu koolonze kakuwanguzisa mukulembezeewo era olina okukakasa nti kituukiridde okufa oba okukakasa nti ekyomukulembezeewo gw'olonze kituukiridde. Option tulina 2 either okulangira president waffe oba okututta eyo option gye tulina. Bano basajja bayaye basiru batumbavu tebategeera bakola bibajjira mu bwongo bwabwe bye bakola. Tulina teekawo force ne pressure byabakamanga bwabuuza mukama we nkole ki ng'alina mugamba kimu linda tufulume olangirire atali byamugamba nti nangirire kiba kibe no kumugamba linda tufulume ggwanga olangirire Bobi Wine ekitali ekyo wallahi tetugenda kwejjako basajja bano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protestive vote 2026 abantu bonna abaleeta concept eya protestive vote mwetaaga okufuna ebimuli byammwe nga mukyali balamu kubanga protestive vote
efudde officials ba government ya Mwami Museveni abasiru abagwagwa abawutta abawumba tutatali mwadda akatola terina institution name jeresenga tejambude just kigambo gwa protest vote na tena bana kutekewa tena jikola tuchagisomesa busomesa abantu ne buli institution ye yamudde genda ku bwala by'abadde Mengo mu Lubiri ebigambe byasoko ebyakulemberwa okwogerebwa n'emisinde teginnatuuka protest vote yebogeze ebyo akakiiko k'ebyokulonda kavudde ne kagamba nti kagenda kukozesa data gwe kakozesa mu 2021 after 5 years nti lwaki ubos eyabala abantu mu Uganda mbu tebabala bulungi okubala kwabwe tekutegerekeka knowledge nti omuwendo gw'abalonzi electoral commission gwe yayina mu 2021 gwe muwendo gwe nyini gwegendo sigaza nga mutabani wange oba mutabani wo eyayina emyaka 14 by that time esawe na ine emyaka 19 eyayina emyaka 16 esawe na ine emyaka 21 ne bagena ko isabali ni banayi etamire liri ku bantu etamire liri bantu ba NRM zisira bangakona mu nsindala yonna bane abasajja basiru abasajja n'abakazi abo basiru ekyewunyisa after 5 years okweso data aiseke emyaka 5 tigogendo okozesa ekyewunyisa bano bakanywa mugule aba NRM bo bagamba nti mu register yawe bayinamu abalonzi milioni 2 mwezi bakanywa mugule bagamba akakiiko k'ebyokulonda kagamba kalina milioni 200 kati NUPS nga abalonzi abangi mu ggwanga tennayogera bwe kibanga bano beegabidde 2 bano beegabidde 22 kinza nti NUP na milioni 100 ez'abalonzi abali registered kituba tukola ensi erimu abantu obukadde 45 NRM ubos eyabala abantu yalaga nti abantu abatuuse okulonda mu Uganda bali milioni 23 n'ekitundu abatuuse okulonda ku milioni 23 n'ekitundu ezituuse okulonda electoral commission egamba inako milioni ameka 2 kireza esatu ziri registered yo NRM egamba ku milioni 23 n'ekitundu inako abalonzi milioni 2 mwezi mubbi takakadde akamu n'ekitundu akasigaddewo keka NUP n'ebibiina ebirala ebisigadde kyokka nga NUP abawagizi beeyina bakubisamu aba NRM emirundi 4 kitegeeza nti NRM bwe beeyina abalonzi 10 obukadde 22 NUP n'obukadde 4 mu buno obw'abalonzi eyo yensi mwe tuwangaalira eyaba ekulemberwa abajjega abasiru abawutta bombatutu mulimu ebintu byewunyisa nti gwe omuntu alina emyaka 25 ana osobola otya okukiza omuntu emyaka 9 nti yakutegeerera biki byagenda okutegeerera ndowooza mulaba bye bakola obusiru n'obuwutta bw'emyaka gye balimu ebyo bye bakozesa protesting vote gwe n'omuna Uganda alowooza nti eriyo tibyabaka magenda keerenkya ku makyalangire Bobi Wine nti awangudde akalulu ebyo oli ku bibyo erina kubeera pressure ne force gitulina okuteekawo mu kitwa protesting vote batulangirire lwa pressure so si lwakuba nti badde baagala nga bolaba ekawempe balangirira nalukola nti awangudde lwa pressure gye mwateekawo ye yabalangirizisa ekyo pressure oba kitegeera tulina okuzimba eggaali ng'omukulembeza ffe bwe yatugamba ku buli kitundu yonna gy'oli gy'olondera kakasa nti olina group gy'oli nayo ekitone nnyo nga y'abantu 10 buli atudde waatudde beera ng'okimanyi beera sure nti olina group gy'oli nabo at least ne beba y'abantu 10 ng'omulimu gwammwe resistance teri kubba kalulu ekyo kimu tulina okukaserebulatinga tulina buli omu alina okukakasa nti akalulu koolonze kakuwangulisa mukulembezeewo era olina okukakasa nti kituukiridde okufa oba okukakasa nti